olina kutegeera si byakuddaawo kusamanye kwegayirira abantu ku bantu kati ogenda kwegayirira omuntu omwegayirireko ki zogomanyi gye nayita okufuuka kyendi okigidde tomanyi gye nayita fe twayita mu muliro kivulaba ebintu ebitatugasa fe tetubibeeramu naye tolina kyoyinza kuŋŋamba nze akapesa nze akalina tolina kyoŋŋamba wano ngira bugizi ti ate kati noonoonya muntu ate alina okugira ate noddamu era onoonye kati okiraba nti oyita mu kubonaabona kungi kati eyo tayimu gy'onoonya mbw'onoonye peegi endala kuddamu okulaba Bryan noonyaamu ssente ze ndi okay ze ndi very very okay yeah kanyongeremu akatu kamu bannange kanyongeremu otuzzi katono katono be bamanyi bye batugamba amazzi ge tunywa ga bulaaka wacha wewe amazzi ge tunywa ga bulaaka ge tunywa ga bulaaka kikopo kya bulaaka nkopira ya bulaaka kitegeera amazzi ge tunywa ga bulaaka nago kitegedde tonya amazzi ga bulaaka katono nnyo temulina kye mutugamba temulina yadde nammwe muyinza kutugamba ki osiwa tomanyi nakiddako bino ebintu bizibu twayagala okwogera naawe agenda akubuulire adresi ye nti munnange nze nsinziira ku adresi bweti ne bweti nze mwami kunikola omulimu weguti njagala kwogera naawe nze te bino bimuddaawo noteekako akakazi akazungu aye otandika kumanyira oyogera Luganda oli musiru nemba ku plug ya clear skin we of the time tuli bako naawe bino ebintu tuate ku gundi ndigwiditi akantu wanina akayija akongera mazzi ga black era muje baleko mwenna white family fe tuli wa kabitu we bali kujje bali mubalaka bituufu byolimu oba oli mu bintu bya nankani sebo nkugambye fe twaliwo ku mulembe gwa Sony Erickson oba ojjukira coach wa England gwe bayitanga Golan Erickson kati fe tuli bakambwemu tuvaayo ebintu nga biganyi si bino byagamba simanyi olinga bino olinga kati fe ate ebyo babitusalako obusazi kati fe tulina bakwata obadde ogamba ki byonna tebwombuuza bye sitategeera ngiruyitaawo saagala kapesa kange wano ate nga mmwe nze sirina kyembetaza ate mmwe mukyayagala okulaba ki ekinfaako kati tolaba mmwe mukyayagala okumanya kiki kyekindiko ekinfaako sumbuawo sumbuyo yongera mu mazzi gonywa ekyokunywa kikifuuke gundi bo bakyayagala okumanya kiki kyendiko ate nsagala kubamanya kuba sibamanyi nabamanya but for them they want to know what's still going kitambula mu bulamu bwange era ngenda kubanyweramu ate tunaddamu ebyo ekikopo kya bintu byonna birina black
bukole history nammwe mufuuke nga ffe katandike boogerako bwogezi timutandika kuteekawo ffe nga mboozi zammwe be bamanyi oba tebakasuka shedizi oba bakasuka bekife tetwagala kumanya oba bakasuka mayembe oba bakasuka biteega Derek bino birala buno bwa bubanyiira naawe omuntu talina kyali talina na lutalo lwe yalwanye olutalo lwalwana lwa mu toilet kwejjamu bintu byalina olwana lutalo lwa mu toilet kujja bintu biri mu mubiri gwo tonnaba kutegeera nsi nti nayo balwana nayo kapesa kali wano temuddamu nze ndi mukambwe ebyaddala ndi birala ddala bano abantu naye babeeraawo kutusumbwa busumbwi lwaki nga bamalako abantu emirembe fe abantu abajjira balina bye tukoleddemu kati omuntu bw'atandika otusumbwa mumanya nammwe mugenda kusumbuibwa naye nga olwayo ndi biralamu naye nga eddakiika leero siri nnyo mugundi emitingi yange gye ngendamuko mu ssaawa nga 5 kati mbuzayo eddakiika ntono nnyo Sparks mmwe kati mwe mumanye ebintu fe abantu ebintu bye tuyise mu ntalo mmwe okukeera ekyokutumanya ku Sparks wabeeranga wali ku dancers bw'obanga yeggwe mwina okugamba ssente wooma mwina okunteeka ku muzindaalo gwe tumanyi muntu okuteeka ku muzindaalo ekiseera ekyo kyekyali kitegeeza n'ensiba oluguudo olwo lwa dancers Salama Road n'enkasuka ssente abantu ne bagwa mu masigiri nga tukyali ate bato kati buno tubutannaba kumanya kunaaba mu maaso tebunaba kuyiga kwenaaza osiwolo mmwe temugenda kutusobola nze temugenda kunsobola nze Bryan ate kakati mulinde nze nziri awo ku butaka manye nkaluba ndi kasirimu daddi naye baaba akakono naye bana ebyoga mpulengira babongoota bino si byakubongoota ani abongoota gwe bino birala nnyo bino biralamu kisobola nze kungamba bano bantu tukuze tumanyi abantu emisinga bwetambula bano abaana tebagenda kukeera nja kutukinako na simu ze bakategeera butegeezi mbula okuba simanya bo bazaaliddwa tuzaaliddwa ku mulembe gwa anerogo kitegeera naye sibu tetugenda kukkirizibwa timugenda kukkirizibwa kugendamu nga mutawaanya abantu nze simanya nvuma nnyo babuuka bikopo toyina adresi we bakusanga nti wawe ogendi wa mwami gundi naye tonaba nakumanya baaddamu ogenda kubeera otya gwe kennyini tonnakutula nandawo yaziwera 5 ezikuyambye ezikubuzeeko zirese mikwano gyo gye bakusuza mwe go slowly edda bano abantu kambabuulire fe internet eno twagala buli omu agibeereko ne space ku page ye buli omu ayina okuba ne space ne page ye you don't want genda ku bintu ebirala lwaki mumalako abantu emirembe olw'okuba mbu osimanya gwe mulimu gwakubeerawo okublackmailinga abantu gwoguyita mulimu not today boss omuntu ne babeerawo ng'abantu ba blackmailinga abantu babafudde ebintu ebyokukola ki abantu babakkiriza kwekyusa muze ndi muvumi
Bwenkugambye bw'oba olina ky'ogamba genda bugenzi, saagala tolina na by'oŋŋamba. Lwa Museveni Mukambwemu ebintu byonna akati tetumanyi fe omanyi bataagala nnyo balina balimu ebyo basitраgolinga ne family zaabwe, abantu basitраgolinga n'abaana baabwe, abantu basitраgolinga n'ekiki. Bw'okubidde omuntu takuwadde $10,000 owoza nze nkuyinako bwino genda omuteke ku jjajjaawo. Mmwe eno internet eno gye muli mu kumanyirirako abantu mugenda kumaliriza ng'abaana bammwe temubadde nabo temutudde nabo ng'ate abantu babakwata silently. Gojja kuvuma omuntu ogayega talina kye yankoze. Kankubuulire nno enkola y'abantu bedda. Omuntu wedda baakugambanga owulya kali akagero ke bagambanga nti omukadde akwasiza ku mmere ye. Gwe weefuulanga n'odduka ewaka mb'odduka emisinde mingi mbu tebasobodde kunkuba, bakulinda kiro n'asulawa. Era ojja ozunga mpola mbw'oswoba oyingire n'ogamba ne baganda bo munzigulire nnyingire tebandaba. No bakuyingiza oba waakayingira bw'oti omaze n'okulya bulungi emmere tonaabye n'olyoka owulira omuggo bwe gunyooka. Kati mmwe muli ku bantu mubalemeddeko mulowooza mbu mmwe baakabi, temulina bwakabi bwe mulimu. You haven't seen. Bwe mujja kudda ku zino emboka ez'akabunduguluze mugwamu simanya nze gundi yankubye ennako simanya mubba. Nedda eyo si yensi. Waliwo ebisingayo. Waliwo ebintu ebisingayo. Mwe mulowooza ensi mugimanyi. Kwanza ate kati olaba nina eggaali. Eggaali? Kirungi olina eggaali. Naye abantu babeera ke bayita omugemera wala. Muve ku bantu bayaayi kambabuulire. Tolya ssente zigenda kukulakira mu nsi oyo ngenda kumumaliza. Tolina muntu gw'ogenda kumaliza kuba tolina muntu gwe wagenda kuteeka ku nsi. Tugenda babuulira ebintu bino nga mubizoleya mwefuula mbu simanya muli bakibuuka. Izelo naye nze kambabuulire muve ku bantu abamu naye nze omu kwabo bakagumba weegoge. Kyogenda kujja wano otandike kummanyira bintu bitaliimu magezi. Fe omulembe gwaffe tugenda ggwa nagwo. N'ekibanyi tugenda ggwa nammwe. Kati ate kenna situse onnyingira omanyi tugenda kweyingira. Byaddala. Tebikoma kati. Ogenda kuvuma ovume naye gwe make sure nti obimaliriza by'otandise. Mwe baana mmwe tetugenda baleka. Kulowooza nti Uganda mugenda gifuula bintu bya kisirusiru. Ensi yaffe erina culture, erina mitendera kwetambulira. You cannot. Bino bye mulimu simanyambu nze nina gundi sobola okuvuma omuntu. Muvume ne let me tell you. People seeing. Abantu balaba. People seeing. Ensi yaffe erina culture kwetambulira. Erina ebintu byetambulirako. So don't you dare think nti amaanyi gali mu kuggwe ng'omuntu gwe. Byolowooza. Jimirira gwe ng'omuntu nga weerowoozaako ng'omuntu. Facts zigenda kubeera facts ate buli kimu kigenda sigala nga kijju. Gojja kulowooza nze nywa kongo, onywa enjaga, simanya okola biki, okuba omuggo simanya bigenda kukola kimbo oyo simanya. Gwe, let me tell you muve ku bantu.
abantu bagenda baweta just bacyanoonya bunoonya ngeri gye babagiramu bati olaba ono omusajja tamayi bwaje babe abantu babanoonya bunoonya bati ngankube tosobola kukuba muntu ku gemu ye kiringanga muntu kugenda wantu mu nju ya muntu olw'okuba agikuleseemu ebbanga gwe nolowooza nti kimusinga ogimanya omuntu yenna akusingako obukulu ayina kye tuyita experience okuteeka wansi. Leave people alone. Nze kyongenda kibajjukiza. Tugenda mugulira nti group anti nze kati olaba eri bwenkubira bali abaana ba website nenkubira nowagundi simanya nenkubira nowagundi bagenda oyo tagenda kudda ku internet gendo bigambo ejjajjaawo sibya kutumalira budde neddaba n'abantu balina engeri gye beetisse internet bati nga bagifudde fe abantu omusi kwe tukolera but waliwo abaana bato emiji gy'emito egyagala okubaako kye gyeyiyiza ku internet naye batya omuntu ne bwaleeta ekintu ekitategeerekeka bo baagala kuteekako bintu byakwemula muntu kumuvuma kumussa wansi muntu kumuteeka wali bwati nkulinako bwino genda ofune bwino ku jjajjaawo ne maama wo Isera bwino gyebaleko nno ssebo balina ebintu bye bampadde bituufu mulemedde ku bantu naye abantu balina ebizibu nze kugayo olemera ku muntu alina obuzibu ne mukazi we bali mu kusolovinga divorce zaabwe balina ebizibu maka omukazi yakutte bbaawo ayenda oli yakutte oli akolaki abaana balina ebizibu byabwe gwe naawe oleeta bintu byo bya kisirusiru mwe mulese internet mulowooza mugenda kudestroyinga buli muntu because of your self interests kambabuulire nze ngenda babuulira waliwo ebintu abantu bye batali mu kubagamba Uganda eyo erina omusingi kweyimiridde abantu balina ebizibu byabwe abantu abalala basula enjala ng'omulaba ava nno na mukalina naye nga n'emitwalo 10 tagirina mwe you are not aware of that omuntu ng'avuga emmotoka naye nga tamanyi ngeri gy'agenda kutuuka ku offisi bitabuse neno kitabuse neri kitabuse omuntu nga ekintu kyalina buli omu kimusumbwa busumbuyi mumulowooza mwe mulina tekiniki ezisinga tugenda kweziika sijja kugamba nti mujja kutuziika oba tugenda bazika tugenda kweziika because we think we know naye kankubuulire omuntu ali mu kisaawe kye muzibu nnyo mukubira mu kisaawe kye kiki kyetegeeza n'ekyo eyinza okuba deep message gy'otategedde ekisaawe mwenna bannayuganda Uganda yammwe ekisaawe kyammwe naye waliwo abantu abakimanyi obusonda kyova olaba nti omuntu omaliriza ogenda okulaba omuntu enkya akedde yeegayirira nze bansonyiwe kitegeeza tomanyi kisaawe ky'ozanyiramu abalala oli ali mu Uganda ovuma ababeera mu Uganda wolululo ate bw'okkirirayo kambabuulire mujja kutegeera abantu sente zibabuze abantu bizinesi zaabwe zigudde naye gwogera kaakati n'exclusive ku mwami gundi omanyi yalina ekizimbe bwe kiti kati ekizimbe ekyo ne kijja kigwa kati bwe kigwa simanya mukazi we ne bamukwata n'omuntu is that your business is that content omuntu watch
lwaki ddala nga gwoyingira mu maka g'omuntu mufuneeyo ebintu get documented mulete ebintu ebiyigiriza bannayuganda ebisobola okusevinga climate ebisobola okusevinga empisa ebisobola okuzzawo culture lwaki mulemera ku bantu waliwo kanakani waliwo obugundi bwabwe nalawo media gundi tugenda kati gwoyinza kuŋŋamba ki ogenda kuŋŋamba ki omanyi lwaki nekiretedde abantu okwefaako bokka memukyogera bwe muti naye omuntu yenna atasengeka nsonga nze nabagamba ejjo bwe nabadde njogera waliwo omusajja sigenda namuyita musajja bamuyita Lumbuye Fred nze mumanya atera okugamba ekigambo bwe kiti nti temusaasaanya ntungo kankubuulire omuntu yenna message esobola okubeera hard singa obeera toli mu kuwemula let me tell you buli lwokera enkya nga tosobola keera kuwemula yogera ebigambo byo ensi ebeewulira eno internet eddusa buli kimu twava ku Bbiri nti ate TV twava ku kino naye let me tell you use these platforms mbeera ey'ekintu ekikulu noti kubeera ku noti simanya biki gwe bakugula buguzi kubanga nti oli ayagala kanbabuulire ebifo tebagula bigule omuntu kankubuulire ng'oyagala abantu bakwogerera simanya sente ziringanga kale perfume kubanga waliwo ebintu byetutaga perfume ogikuba awantu era oli agiwulira kati you don't need someone okujja kukuba kazigo kwogera nti omuntu bwati ne bwati no money can speak it for itself naye oli neyeteekawo simanya gundi yeetaaga saala Buswol Bombo Youth gwe agamba nti gundi yeetaaga saala gwowoddidde erinnya ly'omuntu oyo n'oliyisa mu kamwa kitegeeza ali heavier than you talk about yourself and see how relevant you are niyo abantu mubawuddisiza internet mugifudde yakugira ate ne bano bonna babakubere buli omu amanyi nti internet yakuvuma buvumi eno internet it is modification ya nkola ya mirimu nga tuva kweri eyagundi katamba oliwa novuga emmotoka n'ogenda n'otamusangayo eno kino ebintu bigenda bikyuka nze kugambe we twatandikira ffe bakutuma wagundi n'ogamba ng'ate bakutumizaayo ku bigere n'otambula nagati omusanze eyo baŋŋaye mbu ku saa 8 aba bwabeerawo ng'olina okuddayo ku 8 tuba tuli awo ezo essimu ze mbasomeddeko ne zituuka ne don't think nti olw'okuba nti omuntu osirika oba omuntu tosobola kwogera bigambo bibi mu kamwa you think we don't know fe tulina agagambo agabi ng'oyinza n'okuwulira ekigambo n'ogamba kino ekigambo kibadde kyexistinga but it is not our type why twakuzibwa fe nkugambe twali Uganda yalinga nti omwana yalinga wa Uganda yonna omwana yalinga wa Uganda yonna nga toli wa muntu omuntu family kyovola nti edda tetwayinanga bikomera era nga bazimba ebikomero lyagenda kuteekawo kakomera buno obukomera buno obusitani bwe twasimbanga ku Christmas tree ng'oli olengerayo ekifo ewaagwo nti owange mweno muyisiza nti ffe twakava mu nnimiro oli ne bakyama tebeemanyi oli n'ajja n'alya emmere n'atambula n'agenda but you people you think Uganda is America. Uganda is not America. Ziri ensi ze twagala okwepankako ziri we father we ziri 10 ziri mu myaka 10 ng'ate ntegekere kyovudde olaba nti bwe bituuka tusimanya mukulembeze walking awa amanya ebisanja byebi bibiri n'atambula butambuzi nga temulimu nakuddaawo ng'ate biki nga bino ebyaffe okyegedde. No, ebintu twatuyiringa muganda wange bino ebintu si byakugamba nti kikinze kugambye mbobozo ogoberera bye kugamba nze kugaye buli muntu gwe mbadde nzija mentioningako genda omubuuze nti omusajja ono byayogera bituufu yagamba nti yakulabako mu mwaka bwe guti bano abantu just they want just kukozesa platform ezo
kukakkanya Uganda nga bweteekeddwa okutambula. Ne let me tell you, fefena tubadde tumudeze nali ngambya akampumule Uganda tuje nengezo okulaba abaana baffe mwe bakulira naffe kennyini tugenda keera tukaddiwa era tutandise okukaddiwa kamba buli abantu abasinga kuno tuli mu myaka 28 3 kati gwe tukyeyita mwana muto. If you think nti source of income yogenda kuba ovuma abantu kubateeka wansi kukutandika kukonjera abantu goyina bu group just busumbu bantu kwonoona amaka g'abantu namwe abantu mwe abantu abaleese bino ebintu simanya ngenda kukulabisa noddira ebintu ebyamaka muddira ebintu ebyamaka ne mubiteeka ku social media kamba buwulire mwenna namwe bantu mmwe namwe muyina ekizibu. Uganda tebangako bweti ebintu byamaka bisolovingibwa waka naye abantu buli kimu gundi simanya gundi tamalaako simanya biki. What are you trying to show Uganda mwe mulowooza eriki? Uganda neyo mulaba nti kati etabanguse enkuba netonyange amataba Katonda naye asobeddwa naye akyabakwatiddwa ekisa. Naye let me tell you Ugandans, if bwe mutakakkana ekigenda okutujjiramu kubanga ekigenda okubajja munange ndi muna Uganda era nina kubeera awo ekigenda okutujjamu mugenda kyewuunya. This is what I told you before COVID. Nembagamba muli mu kuvumirira charity eno gye tukola tuwa abantu ebyokukozesa mubiteeka wansi, but by the time mugenda kubinoonya nga temubiraba, by the time twamaliriza nga mugamba yali agaba obuwunga simanya wetikiza wizo akawunga. If Rihanna can kusitula kawunga, what about wizo? Nemwe buli kimu mu kisoosowaza abantu kugire simanya gundi. What type of people are you? Temugenda kutusobola tugenze okulaba tulina okwerwanako. Tulina okwerwanako mu mbeera yonna nga zino embizi tezinaba kwetoolola internet kubanga temunaba kuzibuuka. I'm appealing to everyone who is cyber bullied. Bw'olaba omuntu yenna gwe toddaawo omwogereko epesa gw'olina mugjeeko osobole okutambuza ekigenda okuyisaawo ekyo ekigenda okuwa abaana bo ekyokola kubanga kati internet is the fastest way how to introduce businesses. If you give these stupid people, these hooligans, these malls, these wannabes, mugenda kufuna ebizibu n'ensi. Yogerera ekintu kyo naye ensi kati Uganda osanga basenga kusaawa 4 bayigiriza abantu abaana ennaku zino balina zitaabu. Bino ebintu byatandika ki? Kyokka tulwana mbu bannange oba ssente nzijjewo zigenda okutwala abaana mu kusomero. We don't have to shout with these people. Just put them down. Joseph Bakka, mwe mulina ekintu kye mutalaba ekiri mu kuzimba Uganda, ekiri mu kwezimbira mu Uganda. Gw'ovanga ku muntu n'atandika okuteekako ekigambo nga tokimanyi. Is that the Uganda you want us to live in? Namwe kenyini abali wano, you are going to sit into your homes. Nga namwe mwagala abaana bamumbatuma amazzi. Ne mwana kigogenda okutuma amazzi ng'encwa ebintu by'obadde okola tebi adding up with what you're saying. Ekyokukola ebyange nze mbirina kubanga I'm telling you, you're getting this message wrongly. I'm not defending myself. We are defending the youth who are voiceless. Ze kugaye fe batutuukirira omwana n'akuwandikira n'agamba aline saati 4 ayagala kugulawo dduuka n'omugamba twafuna the fastest way to sell your business. What's wrong with internet? N'akugamba internet ejjuddeko abantu abakambwe naye nga bakambwe waliraani. This is what I'm bringing out.
bino si byakwewozaako nsina wano muntu gwe neewolezaako why ate omuntu alina esente zo wano weewozaako bagengenda mu kibiina abantu bampe sente tulina kuwolereza bantu baffe kubanga Uganda tekolebwako muntu omu terimu bantu bani tuli obukadde almost kati bakoma census nga tuli 45 kati kyemmanyi ku nzaala yaffe tuli obukadde 50 afune wano ekyokunywa So back on the point gyembadde mbagamba tetugenda kubeera mu bino bintu Uganda tegenda kuzimbibwa ku musingi gwa bulimba yes I agree waliwo abantu abalina ebintu ebibi bye bakola nga beetaaga okwanikibwa which is okay but is it the right channel waliwo ebintu kati nga bikwata ku ggwanga kulya enguzi ewulidde abantu balidde sente za nguudo abantu balidde sente z'amalwaliro ekyo kikwata ku buli omu everyone needs to know about that kubanga ffenna ezo services tetugenda kutandika kwanika bwerere bwa muntu ku gundi simanya oli yeebase ne gundi how is that concerned to all the Ugandan citizens omuntu eyeebase n'omukazi omulala kigenda tuyambirawa kigenda kuyamba ki kyenjagala okubuuza wano gwe okugenda mbodidde obwerere bwa gundi oli bamukutte obwenzi bubaddewo kuva ku bajjajja baffe bibaddewo these are things ebibadde bijja bitambula bino bigenze bwe biti bino bigenze bwe biti but waliwo ebintu ebiyamba community osanze abalwadde babasaba egundi mu ddwaliro lya gavumenti erina okuwa services ez'obwerere ekyo kikwata ku buli omu tetugenda kuddira bwerere bw'abantu mu buwanise kakati eno nsi ki ate n'ekirala ku bannayuganda emize gyammwe mugijja gye mugijja e Uganda ne mugitwala ne mu nsi endala dolaba oli nze ndi simanya ndi eno simanya nze bampita media gundi ngenda kukola bwenti omuntu ajja kkeera enkya akuteeka ewantu nga togenda kuvaawo takuwadde dukusa tomumanyi tokola ki mutadde voice note z'abantu simanyi ono muli mu nsi kwegamba temumanyi n'amateeka why you are there mujasi muli mu nsi tinze mwana nafuna media oyo tumwesiga let me tell you media eyo kene kwekyusiza bano bagiwadde omulimu tekibagenda kubeerawo Lex says okay but let me tell you people ebintu tubeebaza nnyo to expose each and everything tubeebaza nnyo
okujjayo buli kimu bali oli atomedde bantu bagundi ate bali mu kutulugunya bantu ebyo bikwa biri concerned on every citizen. Tugenda kugenda mu maka g'abantu otandike kudira oyanike ogundi okubira omuntu owaayo gyebale nze sebo bampadde ebifaananyi byo ng'olina omukazi muloogi kakati ogenda kukolawo ekyo kyogerako ki nze mpaayo sente zompadde. Why are you putting people into situations ze batasobola kuvaamu? Uganda we mulowooza bannayuganda woke ba bloggers oba bakimwe musinga amagezi. Abantu mubataddeko omuntu n'abeera depressed nga ddala ayagala kufa negwe oli happy. Media zino ziriwo kuyamba abantu ku bintu ebiri jeno. Ebintu ebiri jeno nga gundi kigenda muyamba n'oweeka sambya n'oli owekijja bwemi kikuteeka bwerere bw'abantu ku media. Si kugaira ayinza kukwonoona amannya g'abantu. Zino yes media ziyamba abali mu buyinza oline mu mbaga abanaaye betuli bwetuti kati nga waliwo kino ekitambula eky'abantu tunoonya abantu baffe abantu bawambibwa right. Those things bikwatagana ku buli muntu owa bulijjo kubanga nawe wajja kubula n'oli ajja kubula n'oli ajja kukola bw'ati. Ni waliwo ebintu ebiteetaagisa. Musenga simanya onyola bwoti ekiwato simanya biki gwe n'owulira naawe n'okasheyalinga ne mubeera okwo ne mufiira okwo gundi simanya bamusanze bw'ati simanya tasobodde kwesasulira mmere. How does that concern you? How does that gonna concern you? Media zino za kuyamba bantu zateekebwawo. So, I'm not here to castigate abantu abakozesa media rights. Nino osanga nti buli omu oli ayogera ebibye tebagenda kumukkiriza kwogera. Ojja kusanga omuntu ayagala kuweereza bulungi ayina byagamba ebikwataganya eggwanga. Oli ayina okunoonya mukazi we kale oba wanaabira mu kinaabiro asasule ssente bakwate mukazi we ng'anaaba. Kaakati bajje bakugaye gwe ssebo woddamu okusiriwala mukazi we twamukutte anaaba. Zikamba buulire gye tulaga tetugenda kumanyaayo. Mwe mulowooza mumanyi? Nze nali munnange mmanyi edda nga batugamba ogenda kukula wejjusi naawe obiwuliremu nga mmanyi batusaagisa. Naye wowulirira nti ssebo nti eno school fees anti kabojja nti baagala $1,000 n'ekitundu ogwa dola ti kakata ate gasa ebyo. Kwa oyagala omwana we asome bulungi toyagala muntu abeere mu Uganda amasomero ga bulijjo oyagala buke. Man, mu bulamu temunnaba kubutegeera. Mu bulamu butambuliza ku bulamu bw'abantu. Naye mugenda kukitegeera. Buno obulamu babuyita no escape from Sobiba. Kyogenda escapinga kintu kyonna. There's no shortcut to life. Era osobola okukikola n'ogenda eri n'ogamba baaga tewali shortcut naye ogenda okulaba ebigambo ebintu bitandise okugwira. Then you ask yourself nali manyi nakikola. Let me tell you people. Emitimbagano gino mugikozesa okuweereza eggwanga lyammwe mu mbeera kimwetaaga okwogera address issues abali concerned bazitegeere. Ebintu by'okuteeka kuno obwenzi, ebintu by'okuyingirira amaka g'abantu, abantu bajja kubatta. Omuntu ogenda muteekako embeera naye ajja kumaliriza agenze naawe. Mu mbeera yonna ng'oba kale omufudde bankrupt akoze byakoze byonna naye ajja kumaliriza naye alina kyakozeeyo. Bakugamba ennyanja ekutte omira. Bino ebintu ffe tubibagamba. Ng'ojja kugamba nze nga naakateeka abantu nga 10 wansi.
mu bantu abo 10 waliwo ali mu kukwakinga bwati just alinda weerabire bulungi nga bagenda kukola ekintu nga tojjukira nani akikukoze ngoze bubi okubabuusa naye ngenda kibabuusa kino gw'olya ejo nze kankubuulye nze nsobola mpisaamu eggaali okay you continue mugende mu maaso n'okumanyira abantu muvuma nnyo era muli bavumi mwe musinga mu nsi mwonna mwetagana kuwa kirabo kibapangisa bannayuganda youth ya Uganda muli bakabi musimaya mwe munywa nnyo enjaga simaya ffe tetugambwako ffe tulina eggaali y'abantu 8 singa tukukwatako tukugajambula kale mugajambule ne bajja bagajambula mujja bitegeera abantu tebapakukana mmwe kwayo oli asooka n'akulaba nti gwa mumanyiro olina mu panic mode gwe n'otandika okugamba omuntu ssebo gyebaleko olina amaka ag'ekireka olina amaka ag'entebe olina amaka ag'erungujja okyegedde olina amaka ag'ebbunga kakati already gwe kennyini ebyo gwe kennyini obyeyogeredde ebyo kennyini obyeyogeredde nti oli alina amaka ag'ebbunga alina agaawa ekitegeeza alina capacity bw'aba bbye sente za wa musolo mulabise n'ebintu ebigenda mu bulamu bwo buli personally people with their personal lives abantu bayita mu bintu bingi leave people alone. This is even what I told you about people who are in diaspora. Abantu muli eyo gwe n'ogamba gundi kati oli gundi bwe yatuuka mu America n'atwerabira. How many of you people here bannayuganda bamanyi ekigambo kye bayita minus? Muyinza okuba temukimanyi. Omuntu mu Europe atuuka ng'ali mu minus. Nga kyasigadde kwetaasa bwetaasa ku nsi na famire ye. You know nothing. You castigate people. Oyo kuba yagenda ebweru yatwerabira yafuuka musirusiru. Ezo ensi ze mbagamba ze mukoppa zaategeka ensi zaabwe. Era omuntu ajja n'azimbako awo akayumba e Uganda nga kaggwa dda ng'ate kali mu kibuga. Nga n'abantu bwe bali mumuwe salute. Abasajja balina kye bayita bills. Omuntu asobola okubeerawo ng'akolera n'omutwalo ogwa ddoola. Gye bali abasajja gy'okoma okukola ssente mu Europe gye bakoma okukola deduction okuggyako bills gye zekoma okuyingira obungi. Kati abo abantu temubanyiigira naye munnayuganda tasobola nakitegeera. Naye omugamba oli baganda next week. Oli aga ati omusajja n'omugamba mugambi mitwalo 5. Boy, you know nothing about Europe. Pe mugamba abatalina passport sima tutuukangako Italy. Kati no fe Europe, jibubuza nze Europe nze sobo jikunyonyola. Tuvola ati omuntu mu Europe bwagamba I cannot access money right now. Nja kulaba next week or next month. Take it. Ye munnayuganda oli bwe yatuuka ebweru n'afuuka muzibu nnyo. Do you know what is ekiri ebweru? Most people cannot tell you. Do you know why? Because even if they tell you, you will not understand. Kyogenda era okukola kumuteeka ku mukalakaasa ng'akunnyonnyodde. Already ayita mu depression. Ate bw'ateekako ogugwo gw'okumuteeka ku mukalakaasa agenda kubanga agenze mu birala. So what they can afford to tell you ajja kugamba, let me see if next week around Friday I can do something. Ziri ensi zaategeka ekintu kye bayita emisolo. Kyova olaba towulirangayo muntu avudde
America oba avudde Europe nga baga nti leesa billion ya sente. Abantu abo tebali bubi. They are trying to live within their means, no abiding with the incentives ze bafuna mu passport kwa their citizens. Temwe bana Uganda mugambo mpokero mugambo ulyali bubi. Bakuwemu just wasula busuzi. Akuwemu buwi muwanisemu. Bana Uganda mwine ekizibu. Mwine ekizibu. Naye munakizuulira nga it's too late. Bono si by'ebyaffe nga bw'onoogamba ow'amasannyalaze nti owaaye kakati jangu onnyunga ey'akawaya nze ngenda kukola ki? Sente olugwa ku akawunti nga zo zaatandise dde okwesasula. Kati omuntu agenda okumaliriza oba asigazzaawo pawundi 5 ng'ate za mmere oba $5 oba $10. Abaana be balina okusoma, alina okusasula, alina okuvuga emmotoka, alina okukola ki? Muganda wange ze yagenda ebweru n'alowooza mbu yakimala ali eyo ne bw'omukubira essimu takwata. No. Abantu abo asobola okuba n'emirimu ng'esatu. Neyenga gyonna ajjukira bali abasajja gwe ne bw'okola oba okola ssaawa mmeka balina essaawa zo ze bamanyi nti zezo gwe kati gwe gwamanyi. Naye akasente ko kabeera bali ku straw. Kakati bwe bagwa ku ggwe Munnayuganda ayagala okugenda mu nomads obambe. Oyagala agenda mu loogi. Omuntu oba atandise dde omusalako omugambo. Nze ngenda bagamba ebigambo bino. Lwaki I've repeated the same topic? Kubanga you know nothing about this world. But mwe mumanyi nti bwe mutuulaawo mu Uganda yaffe mumanyi nti ebintu mubitegeera. But mulina ebintu bingi nnyo bye mulaakinga okumanya. Nga buli we weetunula bw'oti nti okasuka ebikonde, okasuka shadow punch, osobola okukola biki, osobola okukola biki. Bisibe ebyo bimala byonna. Nti kyembeegayirako kiri eki? Mukole ebintu byonna. Oba kulabisa gavumenti, kubyekola ebibi, go on. Mbawagira 10 ku kinnaakyo. Uganda mugirinako omugabo. Naye tolina mugabo ku muntu. Omugabo ku muntu gwejjeeko tolina mugabo ku muntu. Gwe leero genda kusinika ebinnyo ng'owulira gwalina omugabo ku muntu naye omuntu oyo kaana kufunako omugabo. Ye tajja kukulabisa nga gwe bw'omulabisizza. Gojja kaabamu nga kano akabwako omuvu emirundi ngaaki. Muve ku bantu. Mubeere ku ebyo. Gundi twakutte ebifaananyi oli ne nuudu simanya biki ate bwe tubitwala ewa mukazi wo lwaki tokwatayo $3 n'azikuwa. Naye ddala osaba omusajja $3 yagenze kweyagala mu bulamu bwe yamanye engeri gy'atambuza obulamu bwe. Gwe you want to control that person's life? Is this fair? It is not fair at all. Ekintu kye muyinako omugabo ye Uganda. Eyo Uganda teri abakugira kugyogerako. Ne bwokeera ku makya ng'okuuta kadingidi ku Uganda n'okuba eŋŋoma okuba ggwanga mugye babba Senteze omuwi w'omusolo. Ebyo byammwe. That is kubanga buli omu you are Uganda and that's why you hold endagamuntu ya Uganda ne passport. But
tewaliwo muntu gwe baga nti okutta endagamuntu ya Bryan simanya gwe gwalina obuyinza ku Bryan. You're lying yourself. Ebintu ebiri personal bimale personal. Abantu, they are in depression because of you people. People have failed to work. People have failed to move on because they have been betrayed by friends. Na yaffe lwaki nti ebintu biraba owooza nti oli ffe tumanyi. Ffe tumanyi what to do. Teri muntu akeera nti agamba nti gundi yandyamu olukwe. Kuba nze mmanyi abantu. Zatatandise eggulu. Abantu bo baagala bintu, baagala Bible, baagala birungi, biriwaawo. The second we bicyankalana mu bwe biti. Balina okugenda beeyiye. But nze kye mbasaba, leave people alone. Stop putting people at sport. Abantu bajja kufa nammwe. Mu buli mbeera. Gojja kugamba luno naluyitako nze nkoze ebintu bingi naawe. Gwomanye ebintu abantu benakateeka wansi. Obateeka wansi naye nabo. Waliwo omuntu gwe bayita omunafu oyo n'agamba nange antadde wansi naye ngenda kufa naye. Omuntu omunafu oyo abajja kuluma naye omuwulire. Muve ku bantu. I repeat my statement. Ebyo kati ebyo ebyabo. Kati nze ekyo kyogambye ekyo kyoyo nze kati omusajja oyo yalwa